You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Emmwaanyi zadobonkana abantu ne batandika n'okuzitema ebuddwe abantu batema emmwaanyi kijjukira bulungi nali mulenzi muto kubanga nga tebazifunamu katwagala mmwe munywerere ku mmwaanyi naye mujja kuzinywereraku nga muzifunamu era okufuna mu mmwaanyi kyetaaga okuzifunamu mu ngeri zino nga 3 zengenda okwogerako. Ekisooka okusimba ebika by'emmwaanyi ebisobola okulwanyisa obuwuka, ebisobola okugumira ekyeya, era okusimba ebika by'emmwaanyi ebigendera ku mbeera z'ettaka ery'ebitundu eby'enjawulo. Tugambe ebugisu, Arabika addayo mangu kubanga Arabika ayagala nnyo okkulira mu nsozi. Wano tulima robasta kubanga ayagala nnyo embeera y'ettaka lino lye tuliko. Ekyokubiri ng'onoofuna mu mmwaanyi olina okumanya ennima entuufu. Era emabegakaawo twatongoza olupapula, simanyi oba ekyaggwe lwatuukayo, okuli emitendera 16 omulimi gy'alina okugoberera asobole okufuna ekisingira ddala mu mmwaanyi okuva lw'osimba nga bwe nsimbye omuti guli wali okutuuka lw'okungula. Kubanga bw'olima obulimi emmwaanyi n'ozirekaawo tofunamu. Olina okumanya oziwembera, okuziweta, okuzisalira, okuzikoola, bw'oba oziweta zitunulawa, bw'oba oliisa ebigimusa bigimusa ki. Emitendera 16. Ekyokusatu, abantu okusobola okufuna ekiwera mu mmwaanyi nga tugatta ku mutindo. Addition again, we get more money from coffee. With more money from coffee, people are going to take care of their homesteads, they're going to take kids to school, they're going to take care of their health needs. But we also want them to live decently, like the minister said. Minister abagambye ensonga enkulu ennyo gye mbasaba muteekeko omwoyo. Bw'obanga olima emmwaanyi nga wafunyemu akasente si kayitiridde, longoosa embeera z'obulamu bwo bassebo ne bannyago. Longoosa w'osula. Minisita ayogedde bulungi, bw'oba oli mulimi wa mmwaanyi yambala ekkanzu yo ng'etukula, bategeere nti omulimi w'emmwaanyi ayambala ekkanzu etukula. Ekintu ekyo kikulu nnyo, njagadde okukiddamu kubanga sikyogererangako mu kyaggwe, nkyogeredde mu bitundu ebirala, ate baminisita nze mukulu waabwe, bye boogera nze mbikoona mu sitampu n'embikakasa. Minisita bayogedde bulungi bakubira engalo. Mulongoose amaka gammwe. Teweetaaga kuba mugagga okubeera omuyonjo. Omwana n'akulira awaka ng'olujja luba lwere. Olujja lw'omulimi lw'emmwaanyi twagala baligoligo nga balimi ba mmwaanyi. Olina yika z'emmwaanyi 5 kyekigaana okusima oluzzi ofuna amazzi ag'emidumu. Mu mwaka omwana akule ng'asumulula
kambabuulire kikola kinene nnyo ku birowoozo by'abaana. Kyabagambye kituufu nnyo, si balooya bokka be balina obulamu obulungi, n'abalimu b'emmwaanyi basobola. Mulongoose embeera z'obulamu bwammwe, eyingiza amasannyalaze, genda okugula olusowaani lwa sola. Abaana boggwa omulimi w'emmwaanyi bambaze engatto, tebagenda mu kereziya mu kanisa nga tebalina ngatto. Oli mulimi w'emmwaanyi olina yiga 5, omwana bwagenda ku Sande okusaba alina okuba mu ngatto. Naye ku ssomero gula essowaani olabe terefayina, kabaka onoomulabawa. Essowaani ekwata ebifaananyi. N'olwekyo tutandike nga tunywa kaawa. Gwe ekirime kyeweerimira gwe tukinywa onookifunamu oti. Amatooke, tetusinga okulima amatooke mu Afrika oba mukimanyi Uganda, naye tetulina kizibu kyakatale kuba tugalya. Bwe kiri tugalya, era abalimi b'amatooke balina ssente tebazirina, temubamanyi. Mwami Lubega kojjanga ali luddawo. Oyamba enkota y'ettooke emwenkana obuwanvu, ayinza obutaba na ssente oyo. Era yansanyusa nnyo kuba abaana yabambaza ovulo ne tugenda mu nnimiro, ekyo kyenjagala. Ate nga abaana era bali mu ssomero. Kaawa mumunywe, tagenda balwaza ntunnunsi. Bano basaayansi bano bajja babuulira. Entunnunsi ozirwala bibyo, si lwa kaawa. Lwa bintu birala. Munywe kaawa. Bano banagenda okujja otujjako kaawa waffe, bano abaagala bansanga birimire. Mubamanyi. Nnyonyi terima muwemba, esanga mulimire. Oba wali adda omuwemba gwo, ennyonyi terina kyeneesanga. Nga n'akasente ofunye. Sanyuse nnyo okubeera wano bannaaye, kammalirize kubanga nkyatambula, nkyeyongerayo ku nsonga zino ez'emmwaanyi. Naye ssebo director nja kudda, tujja kukola enteekateekani. Bagamba batya muli naagaruka. Kyekyo, nja kudda kyeboya naagaruka. Ninja kugaruka. Nja kudda. Kubanga nange njagala okwongera okwetegereza ebintu bino. You see, we are not doing this thing for show. We are very intentional. We are very purposeful. We must bring about social and economic transformation of the country, and this can do it. Coffee can do it. Habwekyo ninja okugaruka. Nebaza abaana ab'ekisoga, bombi babadde b'ekisoga. Waliwo abaana bakubye ebbandi, waliwo abaana abatontomye, waliwo abaana abazinya amazina. Obubaka ndooza mubadde mubuulira. Omanyi abaana bano bwe bayimba oluusi ne bwe tutayogera, gwe n'owulira buwuliza ebigambo byabwe. Bw'obanga pasita Bujingo ng'ogamba akitegedde kubira Mukama mu ngalo. N'abagoma tubeebaza nnyo. Nebaza abakulira ekifo kino, mwebale kutuki